Yesu yeebazibwe, nziramu okwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba. Kakati nnyongeraza ku bubaka bwe mbadde ntandiseeko, series gye ntandiseeko ey'ekkanisa n'obutuukirivu. Tugenda kusoma mu Yeremiya essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda paka olw'okumin'omwenda. Jeremiah chapter 2 verse 9 to 19. Ebimu ngenda kubibuukabuukamu kubanga bwe ŋŋamba nti nsome byonna obudde buba bujja tukwata. Kale Yeremiya 2:9 egamba bw'eti: Kyennava neeyongera okuwoza naawe, bw'ayogera Mukama, era ndiwoza n'abaana b'abaana bammwe. Kale muwunguke mugende mu bizinga bya Kittimu mulabe. Mutume e Kedali, mwetegereze nnyo. Mulabe obanga waali wabaddewo ekigambo ekyenkana awo. Waliwo eggwanga eryawaanyisa bakatonda baalyo, newaakubadde nga si bakatonda ddala. Naye abantu bange baawaanyisa ekitiibwa kyabwe olw'ekyo ekitagasa. Olaba nti okusinziira ku kwolesebwa, ekifo eky'enkizo ekkanisa mwe yalitadde eby'omuwendo, mwe yalituuzizza Katonda, yateekamu bintu bitagasa, ebintu ebyayatikayatika, ebyabongokabongoka, ebiriko nabbubi, ebicaafu, ebizibu. Amiina. Ggwe eggulu samaalirira olw'ekyo, otye ekitatiika, owubaale nnyo, bw'ayogera Mukama, kubanga abantu bange bakoze ebintu bibiri. Kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri. Ekisooka, bandese nze oluzzi olw'amazzi amalamu. Bandese nze oluzzi olw'amazzi amalamu. Ne beesimira ebidiba ebitayinza kubaamu mazzi. Okusinziira ku kwolesebwa, olaba amazzi agaali gava waggulu nga gayingira ekkanisa eyali etonnya, gaali gafaanana gatya? Amazzi tolina nakyoyinza gakozesa. Amazzi ag'ebitaba biri ebisiikufu eby'oku kkubo ge gaali mu kyaki. Nabagambye ebintu bino Katonda abibikkula mu mulembe gwaffe, n'abikonfaaminga mu kigambo kye ng'alina ekigendererwa. Amiina. Ekibuuzo, amazzi g'onywa ag'omwoyo ogajja wa? Omusingi gwo gulimu ki? Guli mu Kristo oba guli mu bintu ebiggwaawo? Tweyongereyo. Olw'e18. Kale nno ogasibwa ki mu kugenda e Misiri okunywa amazzi ga Kiyira? Oba ogasibwa ki mu kugenda e Bwasuli okunywa amazzi ag'omugga Fulaati? Obubi bwo ggwe buli kubonereza, era n'okuseeseetuka kwo kuli kunenya. Manya era olabe nti ekigambo kibi era kya bubalagaze ggwe okuleka Mukama Katonda wo, era ng'entiisa yange teri mu ggwe, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Mukama yeebazibwe. Banne ndowooza ebigambo bino biri kiriya, simanyi oba neetaaga n'okubinnyonnyola ennyo. Katonda atunenya olw'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu. Mukama atugamba nti munda muffe mutuddemu ebintu ebitatuukiridde. Mu kkanisa ye mulimu ebintu ebitatuukiridde. Tugende mu Yeremiya 17:13, Jeremiah 17:13 egamba bw'eti: Ayi Mukama, essuubi lya Isirayiri, bonna abakuvaako balikwatibwa ensonyi. Kitegeeza oba toyagala kukwatibwa nsonyi, Mukama munywerereko, va ku bintu eby'okusaaga. Abakusenguka baliwandiikibwa ku ttaka, kubanga bavudde ku Mukama oluzzi olw'amazzi amalamu. Olaba nti Mukama akomyawo ensonga eno ey'amazzi amalamu. Wangi, olaba nti Mukama akomezzaawo ensonga eno ey'amazzi amalamu. Kitegeeza bw'oba oyagala kunywa mazzi, Mukama waffe ayogera mu Yokaana 4:4 nti yali agamba omukyala mu Yokaana 4 n'agamba bw'ati nti singa otegedde, oyo ayogera naawe, n'ekirabo kya Katonda
waali musabye n'akuwa amazzi ag'obulamu. Bw'oba oyagala amazzi ag'obulamu agenda kutuusa mu bulamu obutaggwaawo, komawo eri Mukama bw'agamba. Yeremiya 5:1 agamba bw'ati, mudduke eruuyi n'eruuyi mu nguudo z'e Yerusaalemi mulabe nno, mumanye munoonyeze mu bifo byamu ebigazi oba munaayinza okulaba omuntu oba nga waliwo n'omu akola eby'ensonga anoonya amazima, kale nnaakisonyiwa. Kyategeeza nti singa nsangayo omutuukirivu omu mu Yerusaalemi ngenda kusonyiwa ekibuga kyonna. Kitegeeza obutuukirivu bwa bbulwa. Era wadde boogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, naye mazima balayira bya bulimba. Mukama amaaso go, olwokusatu, ayi Mukama amaaso go tegatunuulira mazima? Obakubye naye ne batanakuwala. Obakubye ategeeza kkanisa ogikubye naye tenakuwadde. Kitegeeza ne mu mitima gyaffe tetunakuwalidde bintu bigenda mu maaso. Biringa ebiri nnomo, ky'ova olaba abantu bali mu kwolesebwa nga bwe nkunnyonnyodde. Bwe nagezaako okuggyamu ebintu ebyatifuuyatifu mu sideboard, abakulu baavayo mu maanyi ne bagaana nti tokwata ku bintu byaffe bya muwendo, totuggyiramu bintu byaffe. Amiina. Mukama amaaso go tegatunuulira mazima? Obakubye naye tebanakuwala, obamazeewo naye bagaanye okubuulirirwa. Bakakanyazizza obwenyi bwabwe okukira olwazi, bagaanye okudda okwenenya. Kitegeeza emitima gyaffe gikoze gitya? Mikakanyavu. Awo ne njogera nti mazima bano baavu, basirusiru, kubanga tebamanyi kkubo lya Mukama newaakubadde amateeka ga Katonda waabwe. Kugamba yali wano agamba nti ye yali alowooza, nabbi ye yali alowooza kirabika purobulemu eri ku ndiga, eri ku bano abagoberezi. Naagenda eri abakulu, ategeeza abakulembeze, naagenda eri abakulu ne njogera nabo kubanga bo bamanyi ekkubo lya Mukama n'amateeka ga Katonda waabwe, naye bonna awamu bamenye ekikoligo n'omwoyo gumu ne bakutula ebisiba. Baali ng'embalaasi ezaaliisibwa obulungi, buli muntu ng'akayanira mukazi wa munne, meaning nti ate abakulembeze ate bo bali waasi okusinga n'ekisibo. Olw'omwenda siribabonereza olw'ebyo, bw'ayogera Mukama. Era siriwalana ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe lityo. Bannange, ensonga eno simanyi ngeri gy'aginnyonnyolamu, naye ndowooza mutegeera Mukama ky'ayogerako. Tugende mu kukungubaga. Ekitabo ky'okukungubaga essula ya 2 olunyiriri 14, Lamentations chapter 2 verse 14. Egamba bw'eti, bannabbi bo balabye okwolesebwa okutaliimu okw'obulimba, so tebakunnyonnyodde butali butuukirivu bwo. Meaning focus y'abakulembeze, focus y'abannabbi teyali kugamba bantu nti batuukirire mu Katonda. Kyali kintu kirala. Bayibuli kyeva egamba nti bannabbi bo balabye okwolesebwa okutaliimu okw'obulimba, so tebakunnyonnyodde obutali butuukirivu bwo. Kitegeeza enjiri eno ey'okutuukirira mu Katonda erina okubuulirwa, y'enjiri erina okubuulirwa, y'emu ku njiri erina okusinga okubuulirwa. Lwaki? Nti abantu buli we beerabira ebintu by'obutuukirivu batandika okukola ebyabwe bye baagala, Katonda ne bamukola ki? Ne bamuvaako. Amiina. Katonda atukomyawo, Mukama waffe Yesu nkugambye mu kwolesebwa kwennyonnyodde. Abadde agamba laba ekkanisa yange, bannaye nga tuli bakyafu. Nagamba laba ekkanisa yange, laba ekkanisa yange, naŋŋamba nnyambaako bannange, nzize okujjukiza
kitogenda kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'oli mutuukirivu, okuggyako ng'otuukiridde mu Katonda. Ebyo bye bakugamba abamu abakulimbira bwerere, fokasi yo nkwegayiridde. Taasa omwoyo gwo, taasa obulamu bwo ng'okyali n'obudde. Totunuulira muntu akulaga bintu biggwaawo, kubanga ebintu ebyo ebiggwaawo nga w'okimanyi tebigenda kuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Ebintu ebiggwaawo tebigenda kuyingiza bwakabaka bwa Katonda, togenda kuyingira nabyo. In fact tukimanyi. By the way, n'abantu abatakkiriza Mukama waffe Yesu bakimanyi nti ebintu byakuleka bulesi, byakuleka ku nsi. Tewali gwe baziika n'amamoto, ne bwe baguziika nayo ogenda gikozesa ki? Amiina. Kitegeeza ki? Bayibuli waliwo weegamba nti bwe muliyiga okwawula eby'omuwendo mu ebyo ebitagasa, munaabanga akamwa kange. Kitegeeza munaaba batukuvu. Kitegeeza okutuukirira mu Katonda olina kusooka kutunuulira kiki ekisinga omuwendo. Bintu birabwako biggwaawo oba bintu bitaggwaawo. Kati bw'okola decision n'ogamba nedda, ebintu ebitaggwaawo bye bisinga omuwendo, bino ng'obiggyawo, ng'okwata bino, ng'okwata amakubo ga Katonda ng'otuukirira. Bw'omala okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, bino ebirala nga bitandika okukugoberera. Awo bikugoberera, kitegeeza byonna obifunye n'oyingira eggulu. Amiina. Bannabbi bo balabye okwolesebwa okutaliimu okw'obulimba, so tebakunnyonnyodde butali butuukirivu bwo balyoke bakomyewo emikisa gyo. Okiraba nti omukisa gwo, omulokole omukisa gwo, gwakkiriza Mukama waffe omukisa gwo guli mu kutuukirira mu Katonda. Kasonda otuukirira mu Katonda ebintu bigenda kugoberera. Era bakuvuunulidde ebirooto eby'obulimba era ebibuzaabuza. Tugende mu Micah chapter 3 verse 11. Micah 3:11 egamba bw'eti nti abakulu baakyo, ategeeza ekibuga Sayuni, abakulu baakyo basala omusango nga bafunye enguzi. Abakulu baakyo basala emisango nga bafunye enguzi. Abo be bafuzi, basically yayogera ndowooza ku ba politicians. Kati tulabe bakabona kye bakola. Ne bakabona baakyo bayigiriza nga bamaze kupangisibwa. Omuntu gwe bapangisizza aba akoze atya? Aba afunyeyo ekintu, aba alina ky'asuubira. Ne bakabona baakyo bayigiriza nga bamaze okupangisibwa. Ate bannabbi bakola batya? Ne bannabbi baakyo boogera ebya Katonda nga bamaze kuweebwa ssente. Bannaye bino ebintu sinze mbyogera, Bayibuli yebyogera, nze nsoma bisome. Amiina. Mukama atuyita ebintu bino ebiggwaawo. Nkugambye malayika yaggyayo $1 wansi mu musingi gw'ekkanisa mu Uganda, yasikayo ati Mukama waffe akutte ebirongoosa, ayagala tulongoose. Twerongoose ng'ekkanisa, tuddeyo gy'ali, tudde ku musingi omutuufu. Tunoonye Mukama nga bw'ali, oba atuwadde oba tatuwadde, tumunoonye kubanga ebintu biggwaawo. Amiina. Ne bannabbi baakyo boogera ebya Katonda nga bamaze kuweebwa ssente, so nga beesigama ku Mukama ne boogera nti Mukama tali wakati ewaffe, tewali kabi kalitutuukako. Basically kyategeeza wano nti bakola ebintu bino byonna bye nkusomedde, naye nga bakozesa erinnya lya Mukama. Erinnya lya Mukama balikozesa nga katego oba kanyeebwa okusika abantu babafunemu bye baagala. Amiina. Sigenda kwongerako nnyo ku ekyo, kanneeyongereyo. Timoseewo ekyokubiri 4:3. 2 Timothy 4:3 egamba bw'eti kubanga ebiro birijja lwe batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu, naye amatu nga gabasiiwa. Balikuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Kitegeeza nti ekiseera kigenda kutuuka nga n'endiga tezikyayagala kuwulira bintu bya butuukirivu. Kati bw'oba ofunye omukisa nga waliwo omuntu akikugamba, nkwegayiridde kola kye weetaaga okukola. Nze omulimu gwange kukugamba nti gundi
toteredde wano weetaaga okulongoosa gwe mulimu gwange kyensonga lwaki nazaalibwa. Amiina. Mukama yeebazibwe. Agambye atya nti amatu nga gasiiyibwa balikuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bwe kuli, abaliziba amatu okulekanga amazima, balikyama okugoberera enfumo n'obufumo. Timoseewo Pawulo bw'ayogera agamba Timoseewo. Tugende mu Isaaya 1:23. Isaaya 1:23 egamba bw'eti. Abalangira bo bajeemu. Abalangira bo bajeemu, mikwano gy'ababbi. Si mikwano gy'ababi, agambye mikwano gyaki? Gy'ababbi. By the way, wano abalangira yali ayogera ku bannabyabufuzi. Abalangira bo bajeemu, mikwano gy'ababbi. Buli muntu yeegomba enguzi. Bane we biba byenjogera si bituufu nga tebiriiyo, osobola okuwandika mu comments nti bannaye ebyoyogera bya bulimba, si bituufu. Amiina, tweyongereyo. Buli muntu yeegomba enguzi era banoonya kuweebwa birabo. Tebalwanirira atalina kitaawe. N'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. Kankiddemu. Tebalwanirira atalina kitaawe. N'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. By the way, ensonga z'abantu abo bw'obanga oyagala okutuukirira mu Katonda, ngenda kuwaayo secret. Ensonga z'abantu abali vulnerable olina ziteeka nnyo ku mutima gwo, kubanga abantu abo Katonda abatunuulira nnyo 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 nnyo, era Katonda agenda kukozesa nnyo abantu abo okukutesitinga, okukugezesa naddala mu bintu by'essente. Emirundi egisinga Katonda aba ayagala kugezesa mu ssente, tagenda kukozesa musumba tibwa musumba gundi, agenda kukozesa muntu eyeetaaga. Amiina. Katonda agenda kukozesa bw'oba oyagala kutuukira mu Katonda mu bintu by'essente, kubanga kugambye essente terina kutuula mu mutima gwe, erina kubeera wansi wa bigere ebyo. Katonda waaba agenda kukugezesa, kubanga ng'omuntu yenna omwana singa bakusomesa okuyita okugenda mu class endala okufuna promotion, basooka kutesitinga. Bw'oyita n'ogenda, ne mu by'omwoyo batesitinga. Era we ndiba nfunye omukisa ndikulaga nti ebintu by'omwoyo ddala kituufu bakola promotion. Bakola promotion ebyaddala. Amiina. Kakati ebintu bannamwandu, bamulekwa, bannamawanga, kati mu gundi yaffe mu ggwanga lyaffe tuyinza ogamba bannamawanga, tuyinza gamba si ba foreigners as such, naye naddala ba refugees. Namwandu mulekwa. Refugee oba omuntu abanoonya obubuddamu abo. Abo abantu abakadde, abalema, abazibe, abantu bwe batyo, abantu abannaku Katonda abateekako nnyo essira. Oba oyagala nnyo okufuna omukisa, abantu abo bakwateko bayambe. Funayo omwana atalina muzadde omuweerere ate nga tomulangira. Amiina. Bw'oba osazeewo okumuyamba, muyambire ddala. Mukama yeebazibwe. Nze olunaku lumu kankuwa example. Katonda ono atesingira ddala ebintu ebyo. Akozesa nnyo abantu abo okutesitinga. Olunaku lumu naloota, kyali kirooto. Nalaba nga ndi ku street emu mu ggwanga erimu, nali Bungereza. Kakati mba ntambula, nalaba nga nvudde eka nga ngenda mu supermarket kugula, nga nina ssente nnyingi nga ngenze kugula bintu. Kakati mba ngenda kuyingira bwentu mu supermarket. Nagenda okulaba nga ndaba omusajja bano abantu abeera ku street ababa basaba. Mubamanyi ababeera ku street, abatuula ku street ng'asaba. Asaba abantu bamuwe kasente. Yali ayambadde bubi nnyo, yali muzungu naye ng'ayambadde bubi nnyo, ng'alabika bubi nnyo nnyo, ng'ayambadde bi-rags. Ate empewo byali biseera bya mpewo okusinza ku kye nalaba mu kirooto, byali biseera bya mpewo nnyo. Ng'ayambadde ebikootikooti naye ng'alabika bubi, ng'enviiri byonna enviiri nga zeerangalanga naye nga mukyafu muzibu. Nga waali akankana n'okukankana naye omanyi empewo nga nnyingi. Kati mba ngenda kuyingira bwentu mu supermarket. Ne mmulaba. Kati ebirowoozo neetandika okudibeeti nga nyingira mu supermarket oba nsooka ndaba omusajja ono. Kati mba ngenda bwenti ne nga nsooka ndaba omusajja ono. Kugaye ekirowoozo kyayanguwa ne nkola decision nga kandaba omusajja ono.
kati bwe namulaba ne mutegeera nti Yesu yali adisigayize, yali ayambadde ekifaananyi ky'omuntu oyo, yali adisigayizinze ng'ayambadde ekifaananyi ky'omusajja oyo. Era bwe namutegeera nakwata ssente zonna, nkugane nali ngenda kushopinga, ssente zonna ekyannyamba nti nali nina baasi tiketi nti nali ngenda kusobola okulinnya baasi nzireyo eka. Ssente zonna ze nalina n'ebinusu zonna ne nzikwata ne nzimuwa. Kati mba ŋŋenda bwe nti n'ansika omukono n'aŋŋamba ontegedde, mbadde ndowooza tontegedde. Ne nva mu kirooto ne ŋŋamba ayayayaya Mukama abadde angezesa. Kati Katonda bw'aba ayagala kugezesa alabe level ebintu bikutuuseewa mu mutima gwo, bikyatudde mu mutima gwo oba biri wansi wa bigere bye, agenda kukozesa nnyo abantu abo. Era neebaza nnyo Mukama muwe ekitiibwa kubanga at least ako akatego ako ka test nakayitamu. Amiina, tweyongereyo. Awo mbadde mpiseewo buyisi. Yeremiya 23:1, Jeremiah 23:1 egamba bw'eti, zisanze abasumba abazikiriza era abasaasaanya endiga z'omu ddundiro lyange, bw'ayogera Mukama. N'olwekyo bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, ebikwata ku basumba abaliisa abantu bange. Musaasaanyizza ekisibo kyange ne mubagoba, so temwabalambula. Agambye ate nti abasumba tebaakola ki? Tebaalambula kisibo. Laba, ndireeta ku mmwe obubi obw'ebikolwa byammwe, bw'ayogera Mukama. Banne bino ebigambo si byange. Bw'oba mukulembeze oba ng'oli muweereza, ng'olina ekintu kyonna ky'olina okukola, ng'olina abantu b'oweereza nga totuukiriza buvunaanyizibwa bwo, lino eddoboozi liryo Mukama akukoowoola, komawo. Era ndikuŋŋaanya abafisseewo ku kisibo kyange okubaggya mu nsi zonna gye nabagobera, ne mbakomyawo mu bisibo byabwe, era balyala ne beeyongera. Era ndissaawo abasumba ku bo abali baliisa. Olaba Mukama nti agenda kukyusa obukulembeze. Message eyo nagyogeddeko nti Mukama agenda kukyusa obukulembeze. Mukama agenda kushakinga, agenda kunyeenya foundation y'ekkanisa mu Uganda, akole enkyukakyuka mu bukulembeze okuvira ddala wansi, olw'ensonga nti abantu beeyawa obuvunaanyizibwa okukola emirimu, okuweereza abantu. Abamu bali ku byabwe. Kati gwe bw'oba omanyi nti oli ku bibyo, wenyanyamula okole ky'olina okukola nga Mukama tannavaayo mu maanyi. Amiina. Agambye bw'ati mu Lwokuna, era ndissaawo abasumba ku bo abali baliisa, kale nga tebakyabatya nate, so tebalikeŋŋentererwa, so tewaliba n'omu alibula, bw'ayogera Mukama. Kubanga nnabbi, Olw'11, kubanga nnabbi era ne kabona boonoonefu. Mukama ayogera ku kkanisa ya lwaliro kati kuba bali be yali agamba initially tebakyaliwo. Agambye nti bannabbi ne bakabona boonoonefu. Weewaawo ndabye ebibi bye bakola mu nnyumba yange. Ndabye ebibi bye bakola mu nnyumba yange, bw'ayogera Mukama. Kitegeeza buli kintu kyonna ky'okola ng'omuweereza, kintu kyonna ky'okola ng'endiga, kintu kyonna ky'okola ng'omulokole, Mukama akiraba. Bayibuli in fact waliwo egamba nti omusango gugenda kutandikira mu nnyumba ya Mukama. Mukama bw'anaaba asala omusango gw'ensonga, agenda kutandikira ku nnyumba ya Mukama. Bw'anaaba abonereza, atandikira mu nnyumba ya Mukama. Amiina. Agambye nti ndabye ebibi bye bakola mu nnyumba yange. Olw'12, n'olwekyo amakubo gaabwe galiba gye bali ng'obukubo obw'obuseerezi mu kizikiza. Omwo mwe balisindikibwa era mwe baligwira, kubanga ndibaleetako obubi mu mwaka mwe balibonerezebwa, bw'ayogera Mukama. Banne bino ebigambo si byange. Nkwegayirira, komawo eri Mukama, kola ky'olina okukola, ddayo ku mandate Mukama gye yakuwa, okole revision. Bayirawe bino mbyogera temulowooza nti nze ŋŋamba mmwe, nange neegamba. Amiina. Era ndabye obusirusiru ku bannabbi b'e Samaliya, boogera mu linnya lya Baali ne bakyamya abantu bange Isirayiri. Era ndabye ebigambo eby'ekivve ne bannabbi b'e Yerusaalemi benda era batambulira mu by'obulimba
ne bawagira abo abakola ebibi. Nti omuntu ne waba akoze ekibi tebakyogerako, tebamutuuza bbali ne bamunenya. Okitegeera? Agambye nti bawagira abo abakola ebibi ne wataba akyuka okuleka obubi bwe. Gwe kola omulimu gwo nga nnabbi wa Mukama oba omuweereza wa Mukama, kola Katonda kye yakuyitira okukola, abantu baleke bakole, baluŋŋamye bakole Mukama kye yakuyitira. Byogera nabo bawulire Mukama ky'abaagaza. Kubanga wano agambye ne wataba akyuka okuleka obubi bwe. Olaba nti obuweereza buno okusingira ddala, omulimu gw'obuweereza okusingira ddala gwa kukwata abantu kubazzayo eri Katonda, kutabaganya muntu ne Katonda, kutabaganya muntu ne Katonda, kukyuka kuleka bubi. Bonna bafuuse gye ndi nga Sodomu. N'abali omwo ng'ab'e Ggomola. Bannaye kimpitiriddeko. Kale tugende mu Ezeekyeri 34. Ate luno baaba Ezeekyeri 34. Awo ekigambo kya Mukama ntandikirize ku lunyiriri olusooka. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba abasumba ba Isirayiri, obagambe abasumba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka. Zibasanze abakola batya? Abeeriisa bokka. Abasumba tebasaanye kuliisa ndiga. Yeebuuza. Omusumba kwega basically abasumba ab'ebiseera ebyo. Message eno kati yaffe. Abasumba tebasaanye kuliisa ndiga. Agamba bw'atyo, byo byagamba abasumba olunyiriri olwokusatu. Mulya amasavu. Mulya ki? Mulya amasavu. Ne mwambala ebyoya. Kwega ategeeza ne mwambala engoye ennungi. Ne mutta ensolo ensava. Naye ne mutaliisa ndiga. Eteyinza temuzizzaamu maanyi, so n'endwadde temugijjanjabye, emenyese temugisibye, ewabye temuginoonyezza, ebuze temugikomezzaawo, naye muzifuze n'amaanyi n'amawaggali. Kitegeeza mwambadde amalala mu buweereza bwammwe. Banne bino ebigambo si byange. Si byange. Nze njogera nsoma Bayibuli. Olwokutaano. Ne ziryoka zisaasaana olw'obutabaako musumba. Ne ziba kyakulya eri ensolo ez'omu nsiko. Endiga zange zaabuubuutira ku nsozi ne ku buli kasozi akawanvu. Weewaawo ne zisaasaana okubuuna ensi yonna, ne zibulwako azinoonya wadde olw'omwenda. Kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabe w'abasumba abatakola Mukama be yabatuma, abakola ebyabwe, era ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe. Kitegeeza Katonda agenda kukubuuza buli muntu gw'olinako obuvunaanyizibwa. Buli muntu Katonda gwe yaleeta mu kkanisa yo mu buweereza bwe agenda mukubuuza. Obulamu bwe agenda bukubuuza. Agenda kukubuuza omuntu oyo wamugasa otya, lwaki tewamugasa nga walina kumugasa. Nkugambye buli omu alina obuweereza Katonda bwe yamuyitira okukola. Ddayo weebuuze, bye bantuma okukola bye nkola oba ndi mu byange? Kubanga akugambye ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe. Ne mbalekesaayo okuliisa endiga. Olaba nti agenda kukugoba. Singa tokola ky'olina kukola, agambye ne mbalekesaayo okuliisa endiga. Ategeeza ngenda kukugoba. So n'abasumba tebalyeriisa bokka nate. Era ndiwonya endiga zange mu kamwa kaabwe zireme okuba ekyokulya eri bo. Obwo bubaka bw'abaweereza oba bw'abakulembeze. Kati katugende ku lw'17 olabe. Nammwe ekisibo kyange, bw'ati bw'ayogera Mukama. Kati Katonda akomyewo ku ndiga. Mukama Katonda nti, laba, nsala omusango gw'ensolo n'ensolo, ogw'endiga ennume n'embuzi ennume. Kati kyategeeza kyeki? Nti ekizibu ky'ekkanisa tekiri mu bakulembeze bokka, kiri ne mu ndiga. Wakati waffe ffennyini ffe endiga be batwala, ffe be basumba, naffe ffennyini twekuba enkokola, tweyogerako, tweyuzaayuza.
tukitegedde. Olw'18 agamba bw'ati nti mukiyita kigambo kitono nga mumaze okulya omuddo omulungi naye ate ne mulinnyirira ogusigaddewo. Kitegeeza bwe mulya mwagala kumalawo bali abalala ne mukwata omuddo ogusigaddewo ne mugulinnyirira ne mwonoonera abalala. Era nga mumaze okunywa amazzi amateefu naye ate ne musiikuula n'ebigere ebyammwe agasigaddewo. Olw'19 n'endiga zange zirya ebyo bye mulinnyiridde n'ebigere byammwe ne zinywa ago ge musiikudde n'ebigere byammwe. Olw'20 Mukama Katonda kyava abagamba bw'ati nti laba ayogera na ndiga, nze mwene, nze Mukama, nze mwene ndisala omusango gw'endiga ensava n'ogw'endiga enkovu. Olaba nti n'endiga zeekuba. Kati problemu teri ku bakulembeze bokka, ffenna kituzingiramu kubanga musindisa embiriizi n'ebibegaabega kitegeeza twekubaakuba ne mutomeza ezirwadde zonna amayembe gammwe okutuusa lwe muzisaasaanyiza ddala nti n'omuntu amenyese afunye obuvune mu kkanisa ate tumukwatire ne tumusindi ne tumwogerako ne tumulaga nti tasaanire ne tumugoba mu kkanisa. Weebuuza ekibuuzo, bantu bameka be weesitazza mu kkanisa? Bantu bameka be weesitazza n'obajja mu bulokozi ne basaasaana ggwe andaba era mpuliriza? Olw'22 kyendiva mponya ekisibo kyange so teziriba nate muyiggo, nange ndisala omusango wakati w'endiga n'endiga. Amiina. Bannaye ebigambo bingi, obubaka bungi, simanyi ngeri ya bufunzaamu. Kale kammalirize. Agamba bw'ati mu Yesaya 18 timujje nno tuteese fembi bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne biba bitwakadde ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuziro. Olaba Mukama nti atuyita. Ne bwe binaaba bikwafu nga langi emmyufu binaatukula ng'ebyoya by'endiga. Olw'19 bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi by'ensi. Olaba nti obutuukirivu abukomezzaawo nti obutuukirivu bw'obukola bugobererwa okugabirirwa. Naye bwe munaagaananga ne mujeemanga munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ekakyogedde. Amiina. Tudduke mu Zefaniya 2:1 paka ku Lwokusatu. Mukuŋŋaane aya eggwanga eritalina nsonyi nga temunnasaasaanyizibwa ng'ebisusunku ebitwalibwa embuyaga, era n'ekiruyi kya Mukama nga tekinnabatuukako ku lunaku olw'obusungu bwe. Agamba bw'ati, munoonye Mukama mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi, abakola by'ayagala, munoonye obutuukirivu. Olaba nti Mukama takugamba kunoonya bintu, akugamba kunoonya butuukirivu. Era mwetowaze, mpozzi mulikwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Katonda akya-emphasizinga butuukirivu, nakudda gy'ali. Kale tumalirize ne Yeremiya 6:16. Yeremiya 6:16 agamba bw'ati, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda. Kitegeeza ddayo ku drawing board otunuulire ekkubo ly'oweebuuze, wano we nnina okubeera. Bw'oba si walina okubeera, ddayo onoonye ekkubo liri lye walina okutwala ettuufu, ddayo onoonye we wabulira otandikire awo. Mukama ali wiringa okusonyiwa n'okunaaza n'okutukuza. Kyagamba nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo, kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Naye yeeyongedde naye ne boogera nti tetuutambulirenga omwo. Bannaaye kankomaawo, ebintu bingi binnaaliyogeddeko bingi naye munnatisheero bannaaye ekkanisa Mukama atuyita tukomewo. Mukama atuyita tukomewo. Buli omu leka obutali butuukirivu bye bikuwangula bikwase Mukama. Saba siiba, noonya Katonda akulongoose. Mukama asobola nnyo okulongoosa okutuukiriza. Nabagamba luno olugendo lwa buli lunaku. Tokolako leero n'ogamba biwedde. Nedda. Mukama agenda kuba ggwanga ku ggwanga, agenda kuba muze ku muze, ensonga ku nsonga paka waali kutuukiriza. Tandika olugendo luno ne Mukama togenda kwejjusa.
Mukama akuwa omukisa. Bye bye.